n'ataano ate ava kuwa ate kati ffe atuvumye ate ne musisi akolaga ate ne ffenna pulezidenti ya eyo layini yammwe sigiriimu nze ndi ku future yange ngoboolere abo tebalina kye bamanyi gye bwe ennaku byakatambi kabadde nti irifukitibwako ku places even the other day meeting gye babaddemu ne professor babaddemu ne professor era n'abagamba to you people you tell me to return Mirundi his money is no problem naye nze waani ziteeke ku akaunti yange agimanyi nkulage communication ye abo tebamanyi even nkukubirayo kamu mbakukubira kati kwemere pasha those are idiots tombozi tobana tambo tebamanyi kakati nkubulira negamba ti fighting in government is dangerous mu government y'obote weyali etuukidde okugwa you can see bakuba namugongo abajasi b'obote yes bwe bakuba namugongo bakola efujjo lyonna omuzikiti ne baguliramu embizi ne batta omwawule bazira nti suulyako nga abakulisaayo bamwogerako ne bagendayo mukazi we yasigala bwa lubuto ne baddira eryato ly'omwenge ne bamuteekamu omulambo gw'abazira ne bagenda mu bakatoliki Paulo Mwanga minister of defense vice president najja ne yeetonda remember very well naliwo Kawuma n'agamba nti naye lwaki kyemwetisse temukyetikula kati Paulo Mwanga najja n'ayogera ti bannange mutusaasire tugenda nga gavumenti ku lwa gavumenti mbakakasa tuwenye ekitiibwa eddiini kifo kino kitukuvu nnyo naye mubakole embalirira mujimpe simisa apona akyaka yalinga nti bamutumye yagamba nti I want to tell you Paulo Mwanga is a minister of fundraising not vice president nga Mwanga wali minister of fundraising yes nakwotinga bayibuli nti nga bayibuli nga Yesu we yakuba ab'omu yeekaalu ng'agobamu abakubi ba kalata nja kudda ekiwuka bwe kyekweka mu bisasiro enkoko ekibojjeramu Mwanga teyayanukula Mwanga did not answer yasirika busirizi vice president minister of defense Peter Otayi nga bwayogera bayingiriza Peter Otayi yatraininga special force yali eyingira Kampala ng'eva bombo Mwanga n'alagira lejjulamme ne bakubamu ne battamu asatu ku makya ssaawa 4 Mwanga naga tetwabategedde bavudde bombo tubadde tulowooza nti bayeekera ba Museveni yattamwaga gavumenti ya Museveni teyinza kubeera mu disorder ffe tubeera scared we are scared people are becoming scared nti why Museveni is also losing omanye omuntu omukambwe banga mwanga okutegeera nti ekintu kikoze eki nti omusajja ne baga nti omwana bamutidde mu sseero eya poliisi mu Kampala eriya new ya monitor enanga tayogera abalala tebawogera mu Kampala mwennyini kubanga muyina okutegeera ti human rights violations ate zigenda kubeera intensified lwaki omusango gwa organize summary judgment gwabasinze that's why they want to make sure nti ne muhoozi abeera implicated oba the army naye afune denti nga bano gye bafunye yes kubanga kati bwabayinako kati upper hand nti bo bakwatiddwa the only advantage they have nti abantu ne bonoyogera n'ogaa nti teyeesimbawo nti bamusingisa omusango gwa Uganda bajja kubuuza nga tetubiwulirangako do you know that for the last 8 years there is no newspaper that can write nti tuyinamu former minister tuyinamu minister tuyinamu former politician ava mu Eastern Uganda tuyinamu ani bapaafu bonna bali mu Serena bakeera kuwa bujulizi kati Samale yazze nga gubasinze this is an emergency meeting what they are going to do anti bayina case to answer and they must go to Hague kati bagenda kufuka ba fugitives one when they become fugitives they will ensure nti bateekako president atabaweeyo yes agenda okubakuuma wano so it means the battle making us true anti ne muhoozi all of these human rights issues leading the army the government should make sure nze ngamba kuba bwomu yes kakati muyina okukitegeera ti Bobi Wine abantu abo batwala n'abalaga emagere nga bali mu mbeera mbi does Bobi Wine have a hospital in his home balagawa
kakati Mulago nabakubye babijjeemu ebyemulago nabijjeemu ensonga y'emulago amazima gali bwegati organize bakyazitwala ne mu miitingi yaabwe baatambula chairman yatambula throughout Uganda bwe yatuuka e Masaka omusajja amugaa nti ninawo dola emitwalo eki naye mu wiiki 2 waliwo abatanzania abaabitutte abakomawo the Masaka man was still working ng'akyatta kati emulago babadde battira mu mochari kakati omusajja ono agenda privatizinga mochari abagamba sente ezibbirwa mu mochari empitirivu nnyo tetuziraba mu common bull tufune ettendala addukanye mochari kyova olaba basaze amagezi obukiiko buli obwo akakiiko aka state house akanoonya eddagala n'akakiiko akali akanakalima akakulira lusoke bekwese mu kalusoke bano balala bano banoonya ddagala anti-drug si anti-corruption buli obwo kati bagobbi ogusuma ke kakiiko Diana ke yakozesanga kakatese ajo nti omusajja yateeka pharmacy yabagamba nti abantu bajja ne bagula eddagala ebweru ne tubijjanjaba ne bafiirawo ne fetutwala. Do you know that I don't know him? I don't know that man. One of them oba muganda obani nkubidde si nembaga nti ne brother ng'akimbuuziza ne muga nti olaba abantu abakabanga ku mulambo abajjukidde mwana we. I went through it. Anybody who goes through this situation I went through ne bunkuba mawulire nyesi no kakuba nga bwendi omugwe nabwendi kusanga bwe nakona kulina obutwa obukajagala ddaawo ndi Museveni atuyise ne tumwebaze agenda okujagala omulambo ku nsi mu kabuli ne mugulu sibikolaganako n'abaana abo they killed my political neje wafumbirwa kale gwe kimanyi omusajja weeruze oyo omusajja afa. Has he ever imagined the one day will be in the cell? Ngatachi koze. Yes. Gondi simanyi byanyuma n'atula ojja kuddukana mu nnika. Mwe mbabulira mmwe. Mwe kamba bulire if the westerners have malice. Tekina ensonga. If we move ahead, we don't check this malice, we shall be worse than Rwanda genocide. Why? Rwanda genocide, the people were incited. But in Uganda, my children know. Jebawasa no. Omusajja ngoyo gwe mubonyabonya n'omuteeka mu kkomera bamukube bamuttiremu nasali atalina mwana kuba mwagala okubbawo buli we mugenda okubbawo wonna ne mumala okwonoona abantu ne mwakuba amawulire obutasoma buno obw'amawulire. Let me tell you, you are stupid. Let me tell you. When you say that this man stole 20 billion, this man come in a bag, how would you run Mulago? If you withdraw money from a bank, it goes to a cashier. Yes. In most circumstances. Yes. Don't you have auditors? Auditor General? Kakati bakiteeko busiru embwa wumbwe kabisa washenzi wa pumbavu byogera bigamba nti ffe tetumanyi. We sit down and reason. Mubikoledde banka dene basajja mmwe. You are going to create a worse situation, worse than genocide. I'm telling you, when I predict 10 things, I see 8. Stop that malice. Kati gaga omusajja yagaganye kukutta bantu. I even hear Miso kankubulire Miso has been informed that for the first time Museveni received an accurate report nti balwanira mochari n'ababadde battirayo abantu mu report babataddemu. And when Miso says don't joke with me, Museveni received an accurate report. Mumuyuri yamenye batunda abantu namala those on the killers. The president received an accurate report that the battle in Mulago is over organized. They declare a person dead. It means 1 hour before you were declared. Nebakuba julirawa. Company batekola majita A+ yani. Who's bajja bataja bujja. Salongo bajja kutaja bujja. Kyobala Museveni yakumana obwa minister. Sajja gwe. Kyobala Museveni yakumana obwa minister. Tujja bogera babattemu.
You put it because somebody is preventing you from killing people. The battle started with the mortuary. And from my sources, missile sources, the president has even known the people who are using that mortuary to extract the organs. Dr. Diana Kuruno walidde butanga. Dr. Diana. Ate abamweyambisa. Dr. Diana Kuruno walidde butanga. That's why is nowhere. Mumawulire ga bamwekiri. Temuli tekirimu. He is wanted. Zigenda n'entulika. Naye mbalinze ekyankwanze entulike. Mbajjamu obujozi obwo. Twewuunyiza nnyo speed yakoleddwa okukwatiddwa. Anti baba be yabadde awadde okulaaninga mochale babadde batandikiddewo. Nga Epulasi evuddemu. Epulasi mubabbira. Mochale ebadde etirwamu bantu. Twekisakete byonyima namala. Dr. Diana, you are ashamed. Muzeyi received the real. We want him. We want him. Ibyo mbigobe. Wewe mnafanya hiyo kwa iko department. Kuja kwangu. Peleka jembe. Kwenda kwa shamba. You are using this. You are being used. Misusing a government department and implementing your law is different. Kuja kwangu. Pata jembe kwenda nyumbani. Kasajja okakola mu ekyo ekitongole ekyo. Era kitegeeza ne muwoga ne mwegali. Should dissolve that department. Nzamwe bito omwana wange bamuta ne bamujjamu oganize babba n'omulo musalu batiku. That's why this man doesn't know me. And I sometimes criticize mulago. Yes. I don't know him. Naye nategeereddewo. Miso yategeereddewo. The quarrel is over the changes in management over the mortuary. Take it over. Yes, you are now implemented. You are implicated now. You were suspect. I systematically the International Criminal Code that is investigating the killers, exporters of organs, have opened up a fire. And Diana, and this woman, because the battle is not over money. You cannot tell me that the money was stolen. Okay. Here for the money has been accumulating for 4 years. How can you release fresh funds when the area one has not been accounted for? Emmere mulia tekisobola giwambwa yange kubanga ate mumuli basiru okusinga embwa yange. When I'm going to do something, I must plan it. Yes, munyanukule. Munyanukule. The sacking of this man did not correspond with the change of management in the mortuary. Bajja kubattamu. Bantu mwe bajja kubatta. Bajja kubatta. Ate gwe oli ekitu twayogera. Kitutu ya bamubbako 400 million. Ne wetu wali masanyalaze. Kitutu olunaku lumu oliyingira waweetangula. Ate nze mwana ng'ekinnuma okimanyi. This man who is going to borrow to your nabizina. Anti yagenda kweyambula. Yagenda kweyambula. Nga abantu bakuga nti obanga kale mwamunyiziza naye kyenkugamba nti if you quarrel with your wife kati ako kato mwebaze kekali mugundi omu bwogoba connection yako ngogoba olidde take me to court muyino ono tumwebaze ku video omete muzazi haya disaki sukirumi abuti mbusanga wano mbukubirewo gasi embwa zino bujembulage. She was stupid. I'm telling you, a meeting is here, sitting in going the name in the pastor, attended by the professor. The professor, I'm seeing the professor here. I'm seeing Rwabogo here. Yes. I'm seeing Uncle Sam here. Pamba Bagasia. Ninkwata koko mwite muri informed. Nenjola koko muwano nja kujja onkubira essimu nkwate koko munkabimbye ejovuwa oba mutuyita bakuzannya obaka amanya mwami avudde Kagembe angande nti mukulu taliki ne muzee Tamale mweba nnyo okuweereza program gigobera nyagamba nti obudde mwete kumwogedeko ssemu yowa mumanyi tata wange muto kituufu ye mukulu mpanya ettaka n'okuba nti ebyase mitu
anti nkubuulidde fe abaganda batugamba abaganda batugamba nti ekiyindula ennyana kiva mu kibeere. Let me ask you, in Karamoja people are going naked. Why are there no rape cases? Yes. Why are the repercussions? When you read the repercussions. Lwaki goloza mu mahanga ga Buwarabu abasajja bagenda ne basaala nogera ku petrol station n'oteekamu sente zaabwe n'ozirekawo. Why? Kutya kutema mukono. Yes, sharia. Abo singa bakwatibwa ne bafuna omulamuzi n'abasiba emyaka 2 without bail toddamu. Abaganda bakugamba nti kigamba nti bali mu nsi ntukuvu kati Museveni must restrain. Museveni must get charges. Museveni talina wakola kubanga gavumenti ye tukita sinking boat fuel. Mbagambye mu katabo kange nti this man nti usually people fear to leave NRM. Why? They have been thinking of a future Museveni government. Yes. Nti bobo entasobola kuwangula Museveni naye at least Museveni agenda kudda ajja kumpayo bwala disi nakamu. Kakati bakitegedde nti Museveni has reached retirement age. Ekitegeeza their plans are not, Museveni is no longer a factor. But Museveni must ensure he cannot allow a hostile man or regime to take power after him. The experience is, even where the president has considered defeat, now is harassed by the newcomers. So the biggest person who must take care is the president. Yes. Who should not allow nti nodi omukazi nga byenkya n'abakooba omukazi amubuuza nakooba akabuuzo nyampeemu. Did you pay a woman called Namuli billions? Where is Namuli's in the title and where is it? Tulize mugobamu omukazi ne bamuyo okuyingiza nsi. I don't believe in marriage. I'm a victim of marriage. Nyizo benyondo gwengo bita byakuzanya. Kubanga they killed my political career. My family has suffered for 8 years. Ojatwogere abaana batasomye baddamu ne basoma nedda musajja gw'omulenzi gwe ng'omemengerwa kwange. Surrender my money, will you suffer the consequences? We shall never talk. Even God cannot tell me to talk to you. I cannot allow a reconciliation initiated by God. Sikisobola. Yes, when do we talk? When do we talk? Because kakati oyagala nze nti nze nalabye a stupid argument. Agende wakalisa addeyo nga tumuwa million 10 jangu okyogere benyondo nkuttirewo. Kalisa yagaba na 10 billion nga mulaba n'obuvubuka. Ndiye twamuwabidde kakati 10 nasinikwenzi polisi nasinikwenzi ne mugamba obuvubuka bulimu. Museveni abugambe nti gwe tumwebaze basula mu hoteli yo 5 billion naye abantu tebasulamu. Nekalikokajja n'olutulwako bajja bakuba babattirewa. People are itching to grab you like a grasshoppers. Mwemba buuliramu nti omusajja weemulaga omusajja omukulu banga omusajja omu yankubidde semu n'aŋŋamba nti me I don't know you but that man is an expert in hearts. Ndi mukugu nnyo bamunoonya wano bamunoonya ab'ebweru tebamulaba naye kubanga baagala okuba organize abantu and you find the people. You know when that man wrote to the president that pharmacies, Museveni wrote it back. Museveni directed the man, don't remove the pharmacy. Yaleta pharmacy. Then you are not touched with the president. The president wrote a letter which I have here. Have here. Yes. Okay. Directing that man to leave pharmacies there. Anti eddagala muli monitoringa. Kubanga ogenda n'otunuulira kamayinja. No kamayinja oyo. Kamayinja simanyi kamabaali. How can you say
nti eddagala mu sitowa balikubyeko n'olumba famasi z'abantu lino lyange lyabuuse okwata mu famasi yange sekuba mutayimbwa nenkuttiramu. You should be arrested. You find the loopholes through which this comes to chi. Kwegamba bw'okwatira mukazi w'omuloogi balaba omusajja akwatira mukazi w'omuloogi nayo kyannika ayokya bulangiti akuba mukazi we kubanga the first victim of a sexual encounter is endika. Kakati okuba yaki ekoze eki ekitanda ekikoze eki. The first victim of a sexual encounter is endika. Kakati okikubira ki. This man first gwe bakuseredde mu katale oyombesa kubo kamayinja kamabaale means that you are not working. You have a leaking tag. You would be ashamed. But I don't think that is mine. If you have a smart man like me, nganze kamabale nibaga nti eddagala balikutte, I would deny. This cannot be mine. How can it get up? N'omutwe gwe akkiriza n'okusaba ne ssente balukye eddagala. Did you requisition expired drugs? How can drugs expire in Uganda? When requisitions are done by district officers, aba district officer bebalagiriza eddagala on the basis of which drug authority buys the drugs. Kati kankubuuza ku mawuledi oyinza okusangako pooko. Kakati ku mawuledi tekubeerako pooko. Kakati oyinza otya okugamba nti engegeza adibye ku mukolo kiba kitegeeza nti ng'ate omaze kubuuza bantu. But district officers bonna. But what this government doesn't know that a gundi doesn't know. In many countries, our drug, the federal drug authorities like ours, they are given money to ban those expired drugs. Drugs come expired. Yes, they just expired. Nemumwongera ne sente ayoche. Ziriya zirite. Ezo dumping yazirite. Nemumwongerako nezaki. Kakati kankubuulire. As they chase away this man, the Chinese donated tons of COVID drugs. Donated. Nga baagala ebbaluwa emu kuva wani wa permanent secretary teyagibawa bagule. Money has to exchange. Naye kiribeera wano kuba ezo ebbaluwa zonna tuziina. All these things are documented. China, you go to the Chinese embassy and you see whether they do not write it to Diana. The Chinese have donated it's more money to transport the one. We have other sources. You are not thieves. A thief is a smart person like me. A thief must be able to remember what he said yesterday. You must have a sharp memory. A thief must be able to cover his footmarks. Omubi abeeranga kapa eri emmese ku ssuuka enjeru notategeera gyakoze eki. Kakati kambabuuze nga tugenda okumaliriza. Why should Nabbanja intervene mu taxi park? Because the question is, it's not administrative. The issue is, you claim you bought land. Karatasi iko wapi? Agreement iko wapi? Yes. Kati karatasi weba teriiwo. Kati tukolere ki? Naye era bakitutte wani. Nabbanja bwe yagenda mu barefugee nga mwamuleeta emisinde. Ate tebamugobera bulangiti. Barefugee bangi babakwata be batunde bweru ku organize. Gwalaba na Uganda bakugumuka. Most of their victims, because 4,500 Ugandan girls were taken to India alone and their organs extracted. Bamalanga kuba subjecting ku prostitution. Ekitegeeza mujjukira nti Rwanda yatuzikira twafuna abantu betamanyi gye baava. Naye ndejjenga gye bali ate mukazi we yaŋŋambanga nti waliwo abayita wano nga bakaaba bali mu mmotoka. We discovered bodies dumped in Uganda. What if the organic case had started and these were refugees? Nabbanja was chased away from the refugees, not a blanket. One if Musumba believes nti I'm an enemy of him, I'm not an enemy of him.
At one time, his father told Musumba, I have seen an intelligent Muganda man. Call him. I want to host him in Musumba Nagano Koga. His father rang me. Nanganti omulenzi oyo namugambye akundeetere. Nakulabyo yina amagezi musajja gwe. Nagambye Musumba akundeetere. And Musumba doesn't know what I talk to his father. Namugamba bagenda mutabani bagenda mugo. Why? Musumba president ya Mugamba. Identify only those abatunda obuwunga muki abasudani baavu bakyalina problems zaabwe, but the mirrors here baffecting abalimi baffecting. That was the instructions of which Musumba. I went to Musumba's office ne mugante gulu resolution yagamba ki gulu resolution yekuga muzeyi yagambye ki muzeyi yagambye ekintu eki. You identify the mirrors, only mirrors. Don't add on. Yakola simanyi ba ne muganga kati ngenze gwe kato kyawolebwa sente olinga kudo aladisi wagamba nze kasitankubikira waliwo minister president yamubuuza where is that file. I don't know where it is. I don't know where it is. What about a cattle keeper who has over 30,000 cows, heads of cattle? Why is it that he knows where every cow is? Museveni asmiling akola ngachiyama neshimuddamu. The problem of a cow keeper is that his brain is always on his cows. Nakamba tikyategeera lwaki yakibu. He is a cattle keeper. Olabwe kyamuvuma yagamba, Professor, when you get that file you hand it over. Nechigandi gwe kati omanyi weegalise omusajja akuwadde example ya mulunzi wante n'omufuma omulunzi wente ye si mulunzi wante naye nga professor was a professor because they lack a logic. Tebamanyi logic singa eri abagoba singa mugwawo famye alino message eri wanagamba famye yakudizibwa naye yagenze ku farm nasa ayo busajja nga bulina obusale amajambia era na polisi ya mungu kubanda asajja bano bakutekoma baduka asajja bachamede ku famye bayino busajja jambia and it is up to the government kubanda nabagamba. Why did I interfere in this case? President Museveni yagamba, if we don't allow the Indians to come back, we shall not get a fresh capital. We are Muslims, we are Christians. Tetuyinza kubba. Kakati nze muzungu we kyennamulabamu nti olaba omuzungu oyo bwe twamuteeka wano ewaabwe pano y'abaloya yatuula negoba judgment ya wano. If that muzungu talks, when you are looking for investors, are you different from the Zimbabwe? Obanga famu y'omuzungu mugikwata ate munoonya ba investors ate mufunye omuntu ye omulimu gwe. This man is going to, I can predict it. Read my book. I've analyzed this man. No, ono agenda okuvuganya Museveni kuba tagenda kuvaamu okujjako nga Museveni akkiriza nti yasumuze nti muhoozi kakati ye kyagenda okukola agenda kukola paralysis tukita nti you create a contradiction to solve a problem. Ajjaga nti fembi tuveemu kakati mbwe mubimu muvaamu kitegeeza nti oli ajja yeebaza ye kubanga yamuyambye okukola ki okuyitawo yajja kuga nti afembi tuveemu. Yes, and the area you know Museveni naye cannot leave a hostile leader in power when he's going to retire because they will pursue him. Gwe can you believe nti Bashir teri musajja yalwanira Sudan nga Bashir naye Bashir kati ali mu dreaded prison. Singa teyafunye counter coup bano babadde bamuwadde singa teyafunye counter coup nabane ababadde bamuwayo ne babajjako singa ali Hague ate Gaddafi yabagamba the moment you have allowed Charles Taylor to go to Hague all African leaders will end up in Kakati mpoga nti David Connell it is the state is the responsibility of the state to implement kuba bamulemesa nti agitunde bamulemesa mbwa negotiating nabo agitunde riti museriti
ate batya andi nkugambye bwekyo bamwagalako kugigula baagala bagigule. Yes, it is now let him go to the deputy Gundi, Inspector General of Police Wamaje, but they can even deploy there. Because for them they are short-sighted. When you have a factory, engage area matuga, okumanya mzembabuza, the president walifa mugwanga mugenda kubeera mutya. Ye yasalawo lwa factory eyo. N'agigirako n'omusolo. The first people to attack Magola were those people. Nti yatugambisa billion atuwadde 7 naye nga yababba. President yalagira babagireko omusolo ku building materials. Kubanga kye bakola for American export. Olaba kano kokona birwembeera nabo. Uyu professor yakakola. The other day he was with Biden ku factory eyo. Bano bagundi gye banoonya. Mu sente zimuvule agabiga wano kagende kajiwa try. Musumba try. I will talk to Mawanda, I know Mawanda. I will talk to Mawanda. Advise your friend. Arya nnyo bw'oluma aluma ensubi olumamu olukaawo. That boy in observer will be blacklisted. N'omulamuzi naye will be blacklisted. Leave alone that factory. Ekyo mukireke kambabuulire. Mulimu bye batabba okujja ku mafia ya wano. In Zimbabwe, the Zimbabwean policeman cannot get a bribe from a poacher. They depend on national parks. Kebasigazizaawo byonna byabinondeka ne baleka koki. In Ethiopia, why has Ethiopian Airways survived up to 19 Gundi from 1923? Bakkiriziganya. Twonoone ebintu byonna mu Ethiopia naye tukole ki? Ethiopian Airways isigalewo. Kakati gwe kyobola politics ono gwe bazannya gwe bagenda okuzannya Museveni. Omanyi nti kati today Kenya Airways ebadde mu ebbanga ddene egudde kati nga bagenda mu kalulu egudde kati kakati Kenya Airways negwa Kenya tayinza okugamba nti kuwanduddeko eddoso Kenya Airways bagirangirira batya nti egudde mu kalulu ye politics omupya abantu tebakyagenda mu nsiko gwebuzaako bantu mirembe nti a judge who knows that the evidence adduced nga omuntu atokyalingiddwa cannot stand. Owa Human Rights Commission eralukira abasajja ne bamuleeta luli yabagamba nti bannange nange binnemeredde and you go back. Are you the only Ugandan who can be bachiwo wamaje? Nabagenda ekyo bachiwo wamaje. Yes, the soldier pays by his life. Omusajja ne Kampala yennyini bamuwo wamaje. Why? Kubanga nze mmanyi bano bagundi abahudu. Badya problem ne bagirira mu sente. When I move in Kampala, there is an explained number of borders. Mpitirivu. Some I think cannot carry basabaze. It means waliwo aziyinamu waliwo omuntu ayina borders yayiwamu boogera kuboogera ki to support kakati oyo kuugo obwongo tabuyina nabo bakolagana nabo. If I want to solve that problem, you tell a border man karatasi yako iko hapo. Who is the owner of this? Mujja kusanga nga boda abavuzi bangi naye nga bazina bali awo. Nabaga what is interesting about the border in Uganda? 3 generals are involved. Century ya gen nabuuza lagadi mbulira tire spare parts and a guitar which is the old man out. A tire and a guitar. Kati akola kimu kati lagadi akola kimu border. Era ali associated one. Eno safe border ya tumukunde eri akayibula. What are the generals looking into borders? So you must understand this requires soldiers everywhere. Ebintu ebiri key mu biwe b'amagye be bali reasoninga anafu abali ebweru mutuwagire. I'm doing more work when I'm outside because I'm not under a formal office. Yes.
angambye asaba tugate eddoboozi ze naawe bamuyita Mauricio Kiwanda mu bwami bali eri betwalabeko abalwana agamba yali mukwano nnyo gw'omukulu Alhaji Moses Kigongo bali omugole abalwana bonna angambye asaba naye tumusabe Moses Kigongo amusinkana ayagala kumulabako banyumyemu ate eddoboozi ze naawe Mauricio Kiwanda asaba Haji Kigongo naye nze kyenali babanyiganye kakati ate bagenda kubakwata kakati gokimanyi kati ffe tubakoledde kati agabi kati agasuma gagenda ewa Museveni gamugambe abasajja wabalabye abasajja batuswaza Museveni okujja Muzeyi watches my programs even if he is not around aleka ne bazirikodi watches yeye nyini yeye abakyalira mu kitundu ekyali gyeseringa wano time yagenda ne kutya ya sente Busoga ne bamuvuma mbu tezayise mu banka system bazibbi yalitumyeyo omuntu gwe yeesiga n'agenda alikodinga abantu abo bonna yes ate n'abagamba nange nja kujamba kyali tukonfamu nti sente zaabwe zakoze eki bano abafere tubakoledde kakati omanya ati kyebagenda okukola abasajja abo muzeeyi abayise naye emitwalo aga ate batunda ebibanja byabwe gwokimanyi nti ogende wakitula okulaba Museveni abalinnya baasi emitwalo aga bajja bawayo miliyoni 5 kati Museveni bw'abasiibula bano mubafuni bwe basula tebatambula kiro ye tamanyi nti babanyiiza edda muvuge tugende kubanga naye ekikazi kiddalwe era kyekibaddewo babba abantu bane Museveni bw'alitegeerezebwa bw'alibeera ebweru mu retirement kakati mugamba buli bannange naye mulina bye mukola kakati tunuli olupapula nga luno olwa vision n'ogamba ti government sort of kyajjanga musota naye yo kaliculamu empya ye bannange fe abaasoma ku mulembe ogwo tubakoze eki naye ne bayiyo mutabule buli kimu kitabule wejja kuddawo abakola order omanye ekirungi mu democracy when one government destroys things another Museveni teyajja n'abitereeza n'ogamba nti mwakeera ku makya ne mugamba nti bugenda kuleeta kaliculamu empya ne mugamba nti kaliculamu ne bwemukyusa amateeka g'omupiira you must train referees nga temunnagusamba naye kakati n'ogamba nti kaliculamu nga n'abaana basoma bano kati zino kakati bano abasomesa abaana bagenda kubagamba tewalabye mu new vision kati bagenda kulya ssente okuwandiisa you destroy everything education ye food curriculum empya biki ebipya textbook who writes those textbooks mutte buli kimu kyonna when another government comes that's a goodness of democracy